Kadama TV bakadaama abamu bafuna ebintu okuva ewa boosi waabwe, ebintu omuli kanjinalizing nti electronics n'ebintu nga engoye. Kuba mu electronics bintu bingi nnyo, mwe muli TVs, mwe muli radio, mwe muli amasimu. Kati bakadaama bano oluusi n'akuŋŋaanya ebintu bingi nnyo n'abeera ng'ayagala okubeera ng'abisukuma e Uganda. Ne wabeerawo ne bakadaama n'abeera ng'alina ekintu ky'afunye eyo oba ky'aguze n'ayagala akiweereze e Uganda naye nga contract ye tennaggwaako ng'ate naye tannayagala na kubeera ng'akomawo Uganda wabula ng'ayagala asukume ku bintu. Ayagala asukume ebintu bibeere nga bijja e Uganda by'anaasobola okubeera ng'atandikirako. Omanyi ebweru eno wali fane. Oyinza n'ogenda ne mu Zubaara n'osangayo ekintu n'ogamba kale kino e Uganda bw'okiteeka wali mu bikadde wandibadde ofunako ssente. Mumanyi ebintu ng'ebyo. Ggwe n'olaba ekintu kye bakanyuze nga gwe walibadde osobola okukikozesa. N'olaba ebigoye bye bakanyuze nga gwe mwalibadde osobola okubeera ng'eno e Uganda omuntu abikozesa. So embeera ng'eyo yeereetedde kadaama ono okubuuza ekibuuzo kino. N'agamba ayagala kumanya alina ebintu bye bingi, ayagala kubeera ng'abisukuma e Uganda naye akoze atya? Ayagala ku magezi omuntu eyali akikozeeko, eyali asukumye ebintu e Uganda, ayagala kumanya wabisukuma otya, kampani ki gye wakozesa, byatwala bbanga ki, ssente mmeka, kwegamba afune ku kifaananyi ekyo alabe ebintu bino abisukuma oba tabisukuma. Katuwulize ekibuuzo kya kadaama naye nga nze nsobola obbagamba nti buli bw'obanga osukuma ekintu sooka omanye buli kiro bagikyaginga ssente mmeka. Then okubiseemu olabe ddala ekintu ekyo ky'osukuma kiri worth it oba kigwa mu ssente ezo z'osukuma. Engoye z'osukuma ezo enkadde ddala bw'obalamu ssente zijja mu ngoye z'eno oba kibeera beta n'ozireka n'ojja n'ogula eno e Uganda engoye z'oweeyagalidde. TV gy'osukuma erimu kiro mmeka? Bw'okubisaamu kiro ezo ddala yenkanankana oba kigwanidde okubeera ng'ogisukuma ne bakuggyako ssente ezo? N'engeri gye sitakikolangako tujja kuwa omukisa bakadaama baali bakikozeeko bo batunnyonnyole bulungi ekintu ekyo kikolebwa kitya era bo baali bakozesezza kampani ki era yabayisa eti. Halo Nyabuli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kadama TV. Gyebaleko emirimu ssebo weebali na kutuyamba ffe bakadaama weebali tubeererawo. Kakati ssebo nze mbadde nsaba kumpa ku magezi. Nina ebintu byange ndi Saudi Arabia Jeddah. Bwe mba njagala biweereze Uganda nkola ntya? Ye nkozesa mini ki oju okuweereza? Mpita ku mazzi oba mu nnyonyi? Ye kyetaagisa ki, ssente mmeka? Ng'ebintu bino si bino byokka mbu ngoye biki mubaamu mulimu ebyatika nga TV, fulaya, biki obwowe ebityo. Nkozesa minisi oba kampani ki? Nsaba bampe ku magezi bakadaama bannange, kampani ki ennungi era eyanguya ng'ate eri kiipu nga tebijja kulwawo nnyo nnyo ate nga tebajja kunsaba ssente nnyingi. Ye ziba ssente mmeka by kg nti oba buli kiro bazisaba ssente bwe bati? Yes, ekirala nti waliwo kampani eziri e Uganda nga yo bayinza okuba bagyekakasa balina experience nti baali baweereza ku bintu ne bituuka bulungi, bakikola batya? Nsaba kumpa bulamu nkaawo.